oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Aboluganda mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ngambye nti mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kano kenyimbye idde ng'omwoyo gwange guzze mu ntebe yaagwo. Maze emyaka 2 nga sisobola kuyimba, sikkirizibwa kuyimba, newankubadde kyekirabo Mukama Katonda kye yampa era kyensinga okuliiramu emirembe. Naye nsanyuse nti lwe nsobodde okuddamu okuyimba, mbadde siyimbira baana b'abantu, mbadde nyimbira Mukama Katonda wange. Basebo ne bannyabo, nze siri wano kukungubagira Pasita Yiga, ndi wano kujaguza bulamu bwa Pasita Yiga n'ebyo Mukama byamusobozesezza okolera ensi eno. Yesu gwe mugga ogw'obulamu, ogulogota nga guva mu nze, ogolawo ensi ezegoberera. Oliwo omugga ogw'obula, mbagabye Yesu gwe mugga ogw'obulamu, kukulukuza kaguba muze, luno olunaku tetwalupulaninga, luno olunaku tetwalwagala, luno olunaku tetwalwesunga, ne Mukama luno lunaku alutaddeko. Bwe muba muffe akyabuusabuusa amaanyi ga Katonda, njagala olwaleero ogende ng'okimanyi nti Katonda w'amaanyi. Gamba munno nti Katonda w'amaanyi. Nandibadde najja dda okungubagira Pasita Yiga oba okwegatta ku nkumi n'enkumi z'abantu okumusiibula, naye kubanga okubeerawo kwange newankubadde nange natondebwa nga ninga mmwe baganda bange era ng'ensi yange njagaliza birungi, abatufuga baasalawo nti nze sisaanidde. Era ntendereza nnyo Pasita Mondo Nsabojjeko wano. Ono Pasita Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11. Ziramu ono Pasita Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11 nga ndi mu senior 1. Naye yeewuunya akaana kato akali akagezi, nali nsomera ku Brain Trust Academy. Era bwe yajja okuwulira enjiri, nze omu ku baana bato abasooka okulokoka. Era nyina muganda wange bamuyita Pasita Paulo Sentamu, nze namubuulira enjiri okulokoka, kati asumba church. Era nyina ne mama wange bamuyita Mama Nalongo, nze namubuulira enjiri okulokoka. Naye Pasita nga bw'ogambye tinewankubadde kubanga watuyigirizanga kubeera b'amazima, era ebimu ku byewanjigiriza Pasita watubulira ku kabubuka akato ke bayitanga Dawudi. Era musumba mbadde wano nenzigwamu amaanyi g'ogamba ompagira naye otya. Tukitegeera tukakane kubanga tuli baana b'abantu, tuli bantu buntu, tetulina kye tuli okujjako nga twesire Katonda. Era Pasita badde oyogera wano nenzijukira mu byawandiikibwa waaliyo kabaka bamuyitanga Nebukadneza.
kabaka oyo yagenda n'alagira kubanga yali wa buyinza ng'alina amagye alina ebitala n'abalagira babuke ekibumbe basinze ng'ekyekibumbe bakusinza Katonda. N'abantu ba Katonda bennyini abasinga baagonda kubanga baali tya kabaka Nebukadduneeza ne bagonda ne basinza ekibumbe. Ne waliwo omulenzi bamuyitanga Shadrack, omulala bamuyitanga Mesach, omulala Abednego. Ononsonyiwa sibimanyi nnyo, naye nzijukira nti abavubuka abo bagamba kabaka Nebukadduneeza nti gwe toli Katonda. Ne bagamba wali eyali Katonda nga nawe tokyali kabaka. Ne ŋŋamba singa kamakkiriza omusumba wange nga ndi muto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi, oba oli awo yandibadde tatya. Baganda bange, tuli wano nga tujaguza obulamu bwa Pastor Yiga. Bagambye oba oli awo nandibadde sobodde kujja wano kuba saayagadde kukyankalanya mikolo, kubanga bwe nzija ne bwe mbanze mu bulungi batandika okuba abantu ne bakwata abantu ate nga sikyagala. Saagala kubeera akabonero ka nnaku, naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda buli wabeera awamu ne basaba abawa kye baagala. Era nga ffenna tumanyi kye twagala. Manye nze nduulu temuzikubira nze, muzikubira oyo ali mu nze, muzikubira oyo ankozesa nga bwe yakozesa Pastor Yiga. Era ekisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda, waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyaasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri, naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kagamba nti ozze gye ndi n'ebitala n'amafumu, naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Tunya omukisa kubanga wano we nsobolera okubeera safe mu nnyumba ya Katonda. Oba oli awo Katonda nange ankozesa okutuusa amawulire amalungi gye muli. Pastor Yiga yali mukwano gwange, twasinkana emyaka mingi nnyo, nga muto wange, muganda wange, ate omusumba waffe Pastor Jengo ng'akyali mwana muto nnyo. Pastor Yiga yali kyali wange. Pastor Yiga yali muyimbi. Pastor Yiga twakwatagana, twanyumyanga emboozi nnyingi, kuviira ddala mu kacaca akatini akalinga eri mu ghetto mu Kiwunya akulabye. Naye kye twabanaganyanga ne Pastor Yiga okusooka tetutuukiridde, naye kitono kye tusobola okikola twagala tukikole ku lw'obulungi bwa Katonda waffe. Pastor Yiga kyaki ye yagizimba mu ghetto. Yali asobola okugenda eyo Kololo, yali asobola okugenda mu bifo eby'ebbeeyi, naye yagizimba mu ghetto. Bwe wabawo ekyokuyiga tukiyigire ku Pastor Yiga n'abantu bonna abalinga ye. Sizze wano mutendereza nti mutuukirivu, kuba mu nsi muno temuli mutuukirivu. Liyo olugambo olugamba tewali mu nsi muno mulongoofu, tewali wabula amazero omusaayi Pastor Yiga yeetoowaza maaso ga Katonda. Ensonga lwaki nakula leero tuli wano ffenna. Naye era njagala nkozesa omukisa guno mwenna okubagamba baganda bange nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Ne bwe waba nga waliwo abagamba nti tasaanidde, ne waba waliwo abagamba oyo weeri, asobola okukozesa omuntu yenna. Gwawakana nti Mukama tasobola kukozesa muntu yenna, tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye nti luno olunaku tetwalusuubira, naye oba oli awo Katonda yaluteekawo n'ansobozesa okwogerako nammwe. Sandi kisobodde baganda bange, naye n'ansobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bubeere bwakuba bwa ssuubi.
Mukama bwe yasitula Pasika nkakasa ajja kusitula abantu mwenna kasita tutakkiriza Katonda kutuyitako, kasita twesiga Mukama Katonda waffe. Musumba Mondo, Musumba Jengo, wakati mukusaasira Mukama kusaasire, nze manyi nti Katonda ali naawe. Manyi nti Katonda agenda kukozesa ebyamagero. Mukama tasobola kusindika ekisa kye kitagenda okuwerekera. Musumba Jengo oli Jengo. Ejengo mu Luzungu balita batya? Balita wave. Nkakasa mwenna abawulira ebyo tukola, waliwo ekigambo kyebadde bagamba eno wave ya people power, eno wave ya NUP, eno wave ya Kyagulanyi, eno wave y'abavubuka. Tulina ejengo eriri mu kusweeping eggwanga olunaku lwa leero. Tulina ejengo Mukama lyaleese okukyusa effe ng'akozesa ffe. Mukama yagezaako okukozesa abaprofesa ne bigaana, yagezaako okukozesa abakulu b'amadiini ne bigaana, yagezaako okukozesa abadokita ne bigaana, naye nga Katonda bwe yakozesa Yesu Kristo Mukama waffe n'amugya mu ghetto eri wansi e Nazareesi n'anunula ensi eno, Mukama aleeta ejengo okuva mu ghetto. Pastor Jengo erinnya lyo nze nkakasa situkiridde nnyo, naye nkakasa lyali lya bunabbi. Olunaku lwa leero erinnya eryo lirina okugenda nga livuga mu mitima gyaffe nti waliwo ejengo, naye ejengo eryo lirimu ggwe muganda wange. Mama wange yaŋŋamba nti God can only do for you what he can do through you. Ndi musanyufu nnyo nti ne mama waffe gwe mpenye ekitiibwa Honorable Bobet Kamya naye ali mu maaso gaffe. Maama ffe abavubuka abali ku mulembe guno, abaana bammwe tuli wano olunaku lwa leero okutuukiriza ekisuubize. Katonda yasuubiza ensi eno nga 9 omwezi gwe 10 omwaka 62 mwali muli bawala bato, ffe twali tetumanyi nti tulizaalibwa. N'atuwa obwetwaze nga bannayuganda ab'amawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'ebikula eby'enjawulo bakwataganye nga baagala bazimbe Uganda eryeyagaza buli omu. Olunaku lwa leero wakayita emyaka 58 naye ng'omukulembeze atufuga yakafugirako emyaka 35. Maama tuli mu maaso ga Katonda. Mukama agamba mbeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago saba abafuule ab'eddembe bakadde baffe. Tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa, naye nsaba mukkirize nti naffe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tuyeyagaliramu maama. Nammwe mutunuulire ng'omu myaka gyaffe gy'obuvubuka twagikozesa. Maama tetuli bayaaye munnange, tetuli babbi, tetuli bakozi ba ffujjo. Naye twogeragana amazima kuba byebino ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato. Pulezidenti waffe byebino bye yatugamba. N'atugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza. N'atugamba nti baleese fundamental change. Bataata baffe ne maama baffe ne bakkiriza okuyiwawo omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo. Ne mutugamba nti keep your word, if you are a man keep your word. Ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo. Olunaku lwa tubasaba kintu kimu, mukuume ekigambo kyammwe. Mubeere b'amazima n'amazima gabafuule ab'eddembe. Bwe tuba twogera ku bwenkanya bubeerewo eri buli omu. Bwe tuba twogera ku mazima gabeerewo eri buli omu. Kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze. Ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusirika. Buli wobeera ng'enjala ekuluma ng'omugaati gukuli mu maaso ate ng'omanyi gugwo, ojja kugumiikiriza, naye obugumiikiriza bulina we butuuka. Tetwagala ntalo. Ffenna tumanyi entalo kye zikola ensi. Neera entalo zaaleetebwa abo abakulembeze abaakolanga ebyo ebya Nebukadduneeza. Olunaku lwa leero njagala okusaba Mukama Katonda ffenna atukwateko ku mitima gyaffe. Tuleme kubeera mu kutya. Kubanga ekintu ekisinga obubi kwe kutya. Okutya okwogera amazima. Naye oyo ayogera amazima alibeera mulamu ne bw'ali batiddwa.
tukakasa nti Mukama yali waggulu ali naffe atukuumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera, ajja kubeera naffe. So amawulire leeta mawulire ga mukwano, mawulire ga kutugatta ffenna, ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere ba mazima, tubeere benkanya. Ebyo Bayibuli byetuyigiriza, ebyo buli ddiini byetuyigiriza. Nga mpuzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumakinga sure omusumba Yiga mukwano gwange tumukopako ebirungi byonna byakoze. Tumakinge sure nti betumuyizeeko tebikomaawo. Ebyamusobako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze kisa, kuba Katonda alamuza kisa. Muganda wange Honorable Kawalya yegwe speaker wa KCCA, Katonda atuwa obulamu bumu okuyita eno, naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tuvuddewo tukirireko naddala ebirungi bye tuba tukoze. Olunaku lwaleero nzijukira nti mwatuuma oluguudo Haji Nasantege Bagala eyali musajja wa geeto. Nze kyansanyusa nnyo kubanga kijja kuba n'abantu abaddako mu maaso okwekkiririzamu n'okola ebirungi nga bamanyi bajja kujjukirwa. Njagala okusaba mukole ekisoboka. Tulinamu enguudo nnyingi nnyo muno, tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno. Njagala ku lw'eggwanga lyaffe, ku lwa NUP, ku lw'abantu ba geeto ne ku lw'abavubuka, Pastor Yiga waakiri abeere n'oluguudo oba n'ekijjukizo ekimutuumibwa. Sebo oli speaker wa KCCA, kino nkikugambye nga president wo owa NUP ate nga president w'eggwanga addako. Njagala abantu bano bakuwulire nga sinabagula, njagala bakuwulire nga weeyama. Mr. President waffe w'ekumi addako, kiba kibi okuba ng'oyogedde n'enjogera, naye njagala okukakasa abakungubazi bano olwaleero nti mu wiikisi 2 okuva olwaleero genda kuba ne resolution etuwa oluguudo lwa muganda waffe pastor waffe Gagasi. Ng'ava waggulu baganda bange mwenna munzikirize ne kino nkibategeeze nti nange nga bwe mmanyi bwe luli olugendo lwe lumu ate nga bwe tufaanana abangi, saagenda mu kkubo lya kubuulira njiri, naye njagala okukkiriza nti nange Mukama ankozesezza ate akyagenda mu maaso kunkozesa okukola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe. So nga nkiikirira omugigi gwaffe guno, nga nkiikirira abantu ba geto, nga nkiikirira abavubuka ate ebitundu ebisukka mu 85 ku buli 100, nga nkiikirira mwenna abanyigirizibwa mu nnaku 2 okuva olwaleero ngenda kwewandisa okwesimbawo okubeera president wa Uganda ow'e10. Njagala opaku nga mwenna okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe, nga mugitambuza mu bwesimbu, nga mugitambuza mu mazima, ng'abantu mubabuulira ebituufu nga mubagula amaaso. Abasobola otuwerekerako mbayita mutuwerekereko. Twambala langi eyo emyufu eraga nti ffenna kobere mu kyoli, kobere muganda, kobere munyankole, omusaayi gwaffe gwe gumu ate ng'ekitugatta gwe musaayi, era kye tusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe yayiwa ku lwaffe aboonoonyi. Kale nno mbayita mwenna muneegatteko, twewandiise ate temukomaawo, mutambuze enjiri eyo bannange. Omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze nga ffe tumwerondedde ng'abantu. Omulundi ogusoose mu byafaayo tusobole okukyusa obukulembeze bwa Uganda nga tewaliwo kuyiwa musaayi. Omulundi ogusoose mulabe president omuvubuka owa generation yammwe, mulabe president atya Katonda, mulabe president agenda okubeera omukozi wammwe si boosi wammwe, naye okusingira ddala njagala mulabe president ayimirira ku kigambo kye. Njagala kibasuubiza olwaleero kisinga ebikola ebyo byonna Mukama agenda kututuusa mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu busibe nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, balina bwe baatuuka ku lusozi ne badobonkanamu
naye Mukama baali baluddewo n'abagamba muyimuke ekiseera kyekyo. Waliwo Zabbuli eya 10:36 10:26 ayina Bayibuli njagala ogisomereko oba tugiddemu ffenna nga bwe tuva wano. Egamba Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaananako ng'abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba. Awo ne balyoka boogerera mu mawanga ag'enjawulo ne bagamba Mukama akoze ebikulu, era naffe tumanyi nti Mukama agenda tukolera ebikulu olunaku lwa leero. Tumpitanga ku mulukozi gamuko imana ngerumongoya namuchalira abalala namuchalire Chalira Zimbabwe nape utuchalire ngawe wachalira Sudani nape utuchalire ngawe wachalira Malawi nawe utuchalire. Mukama bampere nnyo omukisa Pastor Iga, Mukama akumuze emirembe, otulese mu lutalo, naye luno olutalo si lwa mmundu, luno olutalo lwa mazima, luno olutalo lwa mwoyo. Era bwe tuba tumaliriza lazima amanyi mu linnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa. Olutalo yambale engule, olutalo nga lupite, tuliyambale engule, olutalo nga luwedde, tuliyambale Yerusaalemi, tuliyambale engule, tuliyambale banyonyazi. Olutalo nga luwedde,
Mukama abampere nnyo omukisa baganda bange. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV.